Kiyitiridde ku Paalamenti y'eggwanga omubaka Francis Zaake bw'azzeemu okulondebwa ku bwa Commosionar wa Paalamenti ne bagobamu omukulu Mpuga Nsamba olw'okukozesa obubi ofiisi eno. Zaake Francis agambye sigenda kubirinda era bw'atyo agenze alambuleko ku ofiisi ye eyamuweeweddwa Oweekitiibwa His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Oluvannyuma lw'okufubutula ono omuli w'enguzi omuli w'enkwe alina missioni y'okutta His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olw'okutaasa obulamu bwe n'okuggyako abantu abo abatemutemu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tukwebaza nnyo Mukama waffe, weebale kutambula naffe, weebale kwagala ggwanga, weebale kutambuliramu ne bannayuganda. Tuli basiimu nnyo nga twongera okusaba Mukama akutukuumire ate tukwataganire wamu tulabe nga tutereeza eggwanga, kubanga bano n'akabinja kaabwe bo bali ku kifiiriza, batambulira ku kifiiriza. Neffe twesiimye nnyo nti kubanga wooli era tukuyina. So baganda baffe tuli basiimu nnyo, Pulezidenti ekintu akikoledde ddala nga bwe tubadde tukisabirira. Bannayuganda bangi badde tusaba tugamba bannaye Mpuga bagenda mukola ki, neffe nga National Platform tubaze okuba nga tumweggyako. Kinaasigala era nitamongo olwanga tayagala mubaka Francis Zaake ogenda mu maaso n'okumulemezaako, neffe ng'ekibiina tumugambye genda oba ogenda mu NRM genda, lwakwefuula musajja mukulu, lwakwefuula wa bitiibwa nabutawuliriza ekyo kiba kimusabiddwa. Era nga n'ennaku ezo yavaayo n'agamba nti ye tagenda kwetonda era ekibiina kijja kustepinga down, mbu kimuddemu kimukkirize. Naye munnange twongera okujjukiza Speaker wa Parliament, twongera okujjukiza Mathias nti eno tokyalinayo kifo era weenoonye gy'ogenda okugwa. Mathias Mpuga bamufubutudde mu ofiisi naye bannange Honorable Francis Zaake olina effujjo, naye nga twebaza nnyo abantu ababaddewo abayimiridde ne bannayuganda mu mbeera eno. Mwenna abalwana okulaba nga tulwanira ssente y'omuwoomuso, bannange nga tukola nnyo. Uganda nga yafuuse enkalubo, naye bannange tuli basiimu nnyo kubanga Mukama atulaze ku bantu abamu. Abantu abamu wadde beefudde ababaka b'NUP mwebale kulya mu baganda baffe abasiba olukwe. We naamalira vidiyo eno mujja kuba muntegedde lwaki ŋŋambye nti mulidde mu baganda baffe olukwe, olw'ensonga muli babaka mukola amateeka combined nga sawudde kibiina. Naye specifically ngenda kwogera ku NUP kuba bano abaana abasibe bakwata nnyo ku NUP nti mubeera luddawa abaana bano buli lwe babaleeta mu kooti. Last time nalaba ababaka baali 8 be bajja, ababaka nga tulina 57 if I'm not mistaken. I stand to be corrected. Mubeera luddawa, nsuubira mwandibaddewo buli lwe baleeta baganda baffe bano mu kooti kuba nkakasa okubeerawo kwammwe kusobola okukolawo enjawulo ne muwitinensinga obutali bwe nkanya nga bukolebwa n'amateeka mwegennyini ge mukola nga gamenyebwa. Lwaki nga nti amateeka gamenyebwa? Njagala tutunuulire omwana ono agambibwa okubeera nti yatta omukulu w'ekika ky'endiga. Baamuleeta luli eri mu kooti. Bwe baamuleeta mu kooti baamutwala ku kooti ya ku Buganda Road, naye nga yatta omuntu ne mundu ye nga weeri, ne bamuleeta mu kooti y'oku Buganda Road. Then bano baganda baffe abalala Olivia Lutaya Bamachete n'abalala basooka ne babakwata omulundi ogwasooka nga bavunaana bukoofiira. Akabango bwe katambulira nga balaba tekikola, ne babateekako illegal possession of ammunition oba unlawful possession of ammunitions. Ezo mundu bw'owulya ammunition, mundu, bikompola, masasi, biki. Kati neneebuuza abo bali mu kooti y'amagye. Oli omwana naye kye yabadde nakyo kisi. Nsuubirira naye yakoze omusango gwe gumu, unlawful possession of ammunition. Ali ku Buganda Road gye baamuleese. Ye ali mu civilian court. Olivia Lutaya ku ssemu kesi gye babavunaana nga baakabakwata babatwala mu military court. Then ate nga abo bennyini babatwala eyo emundu zaabwe zabula kuba tebasobola kugirayo kulaga nti eno emundu y'Olivia Lutaya, eno etanka y'amachete. Tebasobola bikulaga. Era bagenda olaba ekyo tekiyise ne bakola amendment ne bakola ennongoosereze ne babateekako omusango omulala. Treachery.
mpuliranga meaning ya treachery yemu ne treason anyway yo sijja genda yenyo ne ndozo laba obutali bwenkanya ne obutali bwenkanya obonna bugenda maaso ba MP bakola ki batunula atenga be bakola amateeka ne nebuuza lwaki temuteeka wombeera bwe mbanga temusobodde kukiika mu kooti ng'abaana bano babalese why don't you mobilize mu constituencies zammwe nga mulaba amateeka gamenyebwa ge mukola gennyini lwaki temumobilize nga mu constituencies zammwe baganda baffe bano ne bafuna obwenkanya kubanga kasaba baka 57 buli omu mu constituency na mobilizing kati nga baganda baffe babazanga ennaku z'omwezi 19 ababaka bonna nga bamobilizing bwe bagaana okubeeyimirira abantu ne beegugunga emakinde bagenda owulira kitinta kawempe kitinta erubaga kitinta bwoloza embeera esobola kufaanana etya bano abasajja mulina bakubira mu kakodyo ke batya bwe baba nga batya byakwekalakaasa kyovula besaawa zino Bobi Wine olumukwata bamuzaka lwaki bamanyi nti olumukwata abantu beegugunga lwaki mu constituency 57 ababaka mwenna mujje muli gye muva temusobola kumobilizing abantu if what you are doing you are not doing it in the interest of Museveni lwaki ekyo temukikola ate nga mulina obusobozi you can mobilize people temuli ku muzuuli kyovula bansinzira wano n'engamba abavubuka mwenna essaawa eno twetaaga abantu baagala ggwanga tetwetaaga bateesaje tetwetaaga ba engineer banguudo tetwetaaga basawo bano ababaka betulina bano abasibi b'amakooti abeefuula balooya si betwetaaga kuba n'obwalooya bwabwe tebutuyambye bwe bibanga bino byonna bikolebwa ebyamanjolo nga beeyita balooya abakenkufu tebatuyambye kitegeeza tetwetaaga balooya tetwetaaga ba engineer twetaaga abantu baagala ggwanga lyaffe kuba ekizibu kye tulina essaawa eno kyakukyusa bukulembeze bwaffe obwetaagisa omuntu ng'ayagala eggwanga lye abavubuka muveeyo mulage interest mu bukulembeze mujje mu rivalinga ababaka bano betulina essaawa eno mubeesimbeko nga mulina nakutandika nga 19 mutandika okwepopulayizinga mu bantu mutandika okwemaketinga mu bantu mujje muyimirirewo ku lw'abaganda baffe abasibe mujje mubeerewo ku kooti kuba abamemba ba parliament betulina si bye baliko bali mu kulya ssente si bye baliko tebabibanga nako balinda bulinzi abasinga babeeraawo ne balinda nga Bobi Wine ayinayo amazaalibwa ne bamupositinga gwe nolozona ali mu struggle n'akuba yakayimba ng'awaana Bobi Wine noloza ali mu struggle naye nga tebamukubangayo katiyagas kanisita konna nga they have never faced the cost of resistance bali mu kulya buli ssente abo tebaagala ggwanga lyabwe ekintu baagala kulyamu kirye twetaaga abantu abagala eggwanga lyabwe abavubuka muveeyo mulage interest bano abasibi b'amataaya abeefuula abagezi mulaki bakoze eggwanga lyaffe tebalina njawulo na Museveni bonna balinnya mu kimu yensonga lwaki tebeefiirayo amateeka nga gamenyebwa kooti ne zikola ebyekisiru tewali ateekawo mbeera batono nnyo ababaka be tulina be mulabira mu bamanyi abateekateekawo okwo ku mbeera naye abasigadde bali ba ssente mubamanyi musobola obataaginga noga gundi oli muli wa ssente gundi oli muli wa ssente boolaba abo tebali ku muzuuli twetaaga to get rid of them tebalina makulu baalya mu baganda baffe olukwe yensonga lwaki ne baganda baffe babaleeta mu makooti tebabeerawo that's why they cannot mobilize okwekalakasa nga amateeka gavumenti eno egamenya ate bo bennyini ge bakola omuntu ng'okola ekintu ne kikolebwako oba katugeze ng'ozimba enjuuyo ne wabaawo ajja okugyonoona toyinza butateekawo mbeera kati muba musobola okulemererwa okuteekawo embeera ng'amateeka ge mukola gamenyebwa kitegeeza mmwe temuli ku muzuuli tuli mu kaseera nga forces ezirwanyisa ekibiina ky'NUP zeeyongedde nti kati buli mukulembeze yena holding a key position mu kibiina olina okufuba okulaba ng'oyongeramu effort mu ntambuza y'emirimu n'okubeera extra careful mu buli kyokola kyonna so that tokola nsobi omulabe wo gy'anaakozesa against you kubanga omuzannyo gwe tulimu ogwa politics it's all about numbers nti omulabe wo ayinza okozesa ensobi gy'okoze oba kyonna kyonna ky'okoze to use it against you okendeeza ku namba so buli kyokola olina okufuba okulaba nga kigattako wabula nga tekikendeeza Bobi Wine yagenda n'ayogera ku kigambo discipline n'ayogera ku kigambo okwerekereza nekyo tujja kikola nga tugasa emitima gyaffe n'obwongo bwaffe ne tugamba kino kitwagala okukola ne tubeera ne discipline tewali kintu kyonna kyogenda kukola basebo ne banyabo nga tuweewaddeeyo discipline kitegeeza okusacrificinga oba okusaddaaka appetite yo kitegeeza okwerekereza discipline kitegeeza kwerekereza
bingi byeyogera ku discipline naye nze ekyo kyenjagaddemu okwerekereza nosaddaka appetite yo kwebyo byoyagala nti you are going to receive a lot of offers oziturning down nga tewalejjako kuba miggo singa bakwate ne bakeera ku macanga bakuwadde sente nosalawo ne sacrificing nga noga however much njagala sene kanzerekereze niho bawo ebirala ebyokwerekereza nga katugambe ki akaseera kano nga tulaba nti ekibiina abakirwanyisa beeyongedde kitegeeza kati entambuza y'emirimu tulina okugifokasingako ennyo ne twongeramu amaanyi whereby bano basimanyi banina birthday ng'okimanyi you are holding a key position mu kibiina nina simanyi kwanjula nina anniversary nina mbaga essaawa eno kaseera ke tulimu ka sacrifice kubanga abalwanyisa ekibiina balumya ogw'engulu ebyo byonna mulina kusalawo kubyerekereza lwaki essaawa eno tulina abaana abali mu makomera basula ku seminti mu kusula ku seminti eyo baliyo lwa nsonga ki bakeera ku macanga baagala eggwanga lyabwe bayina okusalawo kwonna okuvaayo kwabwe lwaki they receive a lot of offers zebabawa naye bambi olw'ensonga nti basalawo berekereza essanyu ly'okubata okudda ebweru ezo zonna offer bazitaninga down kuba kye baliko bakyagala bamanya nti kino kye tulimu kirimu okusaddaaka ne basalawo ne basaddaaka essanyu lyabwe offer zonna ze bafuna bazitaninga down ne basalawo babeereyo olw'obulungi bwa struggle kati kiba kimalamu amaanyi omwana oyo keera ku makya ne bamutwalira ekifaananyi ky'omuntu aholdinga key position mu kibiina nga bamuga laba ono byalimu bali mu anniversary bali mu zambaga so mwenna abalowooza ku byembaga ng'omanyi holdinga key position bambi mubyerekereze ku lw'obulungi bwa struggle bino Bobi Wine abyogera obuzibu bwe muyina nti mumutunuuliranga omwana mumutunuuliranga omuyimbi mumutunuuliranga omuntu gwe musinga ebitabo mumutunuuliranga muto wammwe ebintu byayogera temubiwa budde ne musalawo mumwekolere byammwe naye mumanyi nti byemuba mukola abaazimba muzimbulula mwerekereze olaba ffe bakakyere posho gwogera ku makya ng'okoze waneno video yakayimba n'okatulamu akayimba ng'olina mukazi wo ne batandika struggle kati mwagivaako Museveni mumujjako ddi ng'okoze bukozi ka challenge what if ate mmwe abaholdinga key position bw'obaayo ekintu ky'okoze banakipasivinga batya jukira society yaffe mnyangu ya kumanipulatinga kati akulwanyisa agenda kumanipulatinga society agigambe nti bano sibye baliko bano bali ku byabwe so ino okuva okulanga kyokola tekitoolako wabula kyongerako bwongezi kyeyagamba sacrifice your appetite mulina ebintu bingi bye mwagala okukola nga tebirina buzibu naye ku lw'obulungi bwa struggle salawo bi sacrificing ataakola anniversary luli ataakola mbaga luli manya byakuleka kati sawa ya kufokasinga muleme kuteeka Bobi Wine mu kaseera kazibu kubeera nga azimba ate mwenga muzimbulula olwokuba mumulaba nti mumusinga ebitabo olwokuba mumulaba muto wa mwayinza okukalubirira bagamba naye at least mukozeseemu ku magezi amazaale mulowooze mufumintirize nti kino kiba kiteekawo ekibiina kikirekawa okusinziira ku position gy'oholdinga mu kibiina essaawa eno kati abasajja balwanyisa ekibiina baabo muhozi olwaleero agenda Masaka bo tebatudde waliwo abatambuza hadiisi ez'ekisirusiru musimanyi kunga mu Masaka yeetaagibwayo Coca-Cola tewali atagimanyi naye nakati ekyakuba akalango don't get too comfortable even if you feel that you are winning bano abantu beerabira mangu chovola banani fenu mbusira mbatu Allah yatoga anti fadhakiru fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin musigalenga mujjukiza abantu kubanga okujjukiza kugasa abakiriza abantu beerabira mangu yeso ngalacho olaba Friday abantu bagenda ne babajjukiza ne babagamba ebintu bye babadde babagamba again and again kuba omuntu yerabira mangu ekizampe ndalo osobola okulaba abantu ababafiiriddwa abaira akaba kusawa 7 kusawa 8 nga bali eri mu buuji baseka nga babyerabidde dda naye ng'omulambo gukyaliwo mu ddiiro nga babyerabidde dda so abantu mba mulina okubasigalamu even if you feel that eyo mulinayo obuwagizi bungi musigale nga abantu mubalimu kuba n'omulabewo tatudde eyo ennyini gy'owulira gy'olina obuwagizi aba ayagala jje naye akonkalingeyo so eno sawa yakufokasinga muve mu byamasannaali tuyambe buyambi mulimu ebintu ebimu nga bigenda kutukalubiriza okudifendinga mukendeeze ku appetite y'ebyo bye mwagala mubyerekereze ku lw'obulungi bwa struggle mutuyambe buyambi tubeegayiridde ne bwe kinaaba kyetaagisa bafukamirira tujja bafukamirira mugenda kutuvumya naffe tulina ebirala bye twerekereza nga twandibadde tubikola naye nogaawo waayi
kino kankireke kubanga balina ekifaananyi kye batulabiramu ffe tuli eno tulina kadi ya kibiina tulina kifo naye nga buli kyoba okola baga laba ono laba kino kimanyi kifutu soja laba kinene ebivuuka bya nuupu naye nga just oli kaceere wa ku social media naye ne baagala okufuula nti naawe bakufuule olweyo ensobi gy'okoze bakifuule nti kye bagenda okukozesa okubirako Bobi Wine. So please, whoever is holding key positions, ebintu ebimu mubyerekereze, ebintu ebimu mubirekere bafuutu soja. Mbaga birthday muzirekere abantu abali wansi wammwe, naye mmwe aba holding key position mutuyambe buyambi, mutule mufumintirize mulowooze ebintu mubiveeko. I'm out. Tuli mu kaseera nga forces ezirwanyisa ekibiina ky'NUP zeeyongedde. Nti kati buli mukulembeze na holding key position mu kibiina olina okufuba okulaba nga oyongeramu effort mu ntambuza y'emirimu n'okubeera extra careful mu buli kyokola kyonna so that tokola nsobi omulabewo gy'anaakozesa against you kubanga omuzannyo gwe tulimu ogwa politics it's all about numbers nti omulabewo ayinza okukozesa ensobi gy'okoze nga forces ezirwanyisa ekibiina ky'NUP zeeyongedde. Nti kati buli mukulembeze na holding key position mu kibiina olina okufuba okulaba nga oyongeramu effort mu ntambuza y'emirimu n'okubeera extra careful mu buli kyokola kyonna so that tokola nsobi omulabewo gy'anaakozesa against you kubanga omuzannyo gwe tulimu ogwa politics it's all about numbers nti omulabewo ayinza okukozesa ensobi gy'okoze oba kyonna kyonna ky'okoze to use it against you okendeeza ku namba. So buli kyokola olina okufuba okulaba nga kigattako wabula nga tekikendeeza. Bobi Wine yagenda n'ayogera ku kigambo discipline n'ayogera ku kigambo okwerekereza. Nekyo tujja kikola nga tugasa emitima gyaffe n'obwongo bwaffe ne tugamba kino kitwagala okukola ne tubeera ne discipline. Tewali kintu kyonna kyogenda kukola basebo ne banyabo nga tuweewaddeeyo. Discipline kitegeeza okusacrificinga oba okusaddaaka appetite yo. Kitegeeza okwerekereza. Discipline kitegeeza kwerekereza. Bingi byeyogera ku discipline naye nze ekyo kyenjagaddemu okwerekereza n'osaddaaka appetite yo kwebyo by'oyagala nti you are going to receive a lot of offers oziturning down nga tewalejjako kuba miggo singa bakwate ne bakeera ku macanga bakuwadde ssente n'osalawo ne wesacrificing nga noga however much njagala ssente kanzerekereze ne wabaawo ebirala ebyokwerekereza nga katugambe ki akaseera kano nga tulaba nti ekibiina abakirwanyisa beeyongedde. Kitegeeza kati entambuza y'emirimu tulina okugifokasingako ennyo ne twongeramu amaanyi whereby bano basimanyi banina birthday ng'okimanyi you are holding a key position mu kibiina nina simanyi kwanjula nina anniversary nina mbaga essaawa eno kaseera ke tulimu ka sacrifice kubanga abalwanyisa ekibiina balumya ogw'engulu ebyo byonna mulina kusalawo okubyerekereza. Lwaki essaawa eno tulina abaana abali mu makomera basula ku seminti mukusula ku seminti eyo baliyo lwa nsonga ki baakera ku macanga baagala eggwanga lyabwe bayina okusalawo kwonna okuvaayo kwabwe. Lwaki they receive a lot of offers zebabawa naye bambi olw'ensonga nti basalawo beerekereza essanyu ly'okubata okudda ebweru ezo zonna offer bazitaninga down kuba kye baliko bakyagala bamanya nti kino kye tulimu kirimu okusaddaaka ne basalawo ne basaddaaka essanyu lyabwe offer zonna ze bafuna bazitaninga down ne basalawo babeereyo ku lw'obulungi bwa struggle. Kati kiba kimalamu amaanyi omwana oyo keera ku makya ne bamutwalira ekifaananyi ky'omuntu aholdinga key position mu kibiina nga bamuga laba ono byalimu bali mu anniversary bali mu mbaga. So mwenna abalowooza ku by'embaga ng'omanyi holdinga key position bambi mubyerekereze ku lw'obulungi bwa struggle. Bino Bobi Wine abyogera obuzibu bwe muyina nti mumutunuuliranga omwana mumutunuuliranga omuyimbi mumutunuuliranga omuntu gwe musinga ebitabo mumutunuuliranga muto wammwe. Ebintu byayogera temubiwa budde
ne musalawo mwekolere byammwe naye mumanye nti bimba mukola abazimba muzimbulula mwerekereze olaba ffe bakachere posho gwogera ku macha ngokoze waneno video yakayimba nokatulamu akayimba ngo ne mukazi wo ne batandika struggle kali mwajivaako Museveni mumujjako ddi ngokoze bukoze ka challenge what if ate mmwe aba holding a key position wobaye ekintu kyokoze banakipasivinga batya jukira society yaffe mnyangu ya kumanipulating kati akuluhanyisa agenda kumanipulating society ajigambe nti bano sibye baliko bano bali ku byabwe so ino okufa okulanga kyokola tekitoolako wabula kyongerako bwongezi kyeyagamba sacrifice your appetite mwine ebintu bingi bye mwagala okukola nga tebirina buzibu naye kulobulungi bwa struggle salawo bi sacrificing atakola anniversary luli atakola mbaga luli manya byakuleka kati sawa ya kufokasinga muleme kuteeka Bobi Wine mu kaseera kazibu kubeera nga azimba ate mwenga muzimbulula olwokuba mumulaba nti mumusinga ebitabo olwokuba mumulaba muto wa mwayinza okukalubirira bagamba naye at least mukozesemu ku magezi amazaale mulowooze mufumintirize nti kino kiba kiteekawo ekibiina kikirekawa okusinziira ku position gyo holding mu kibiina essaawa eno kati abasajja balwanyisa ekibiina baabo muhozi olwaleero agenda Masaka bo tebatudde waliwo abatambuza hadisi ez'ekisirusiru musimanyi kunga mu Masaka yeetaagibwayo Coca-Cola tewali atagimanyi nena kati ekyakuba akalango don't get too comfortable even if you feel that you are winning bana abantu beerabira mangu chovola banani fenu mbusira mbatu Allah yatoga anti fadhakiru fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin musigalenga mujjukiza abantu kubanga okujjukiza kugasa abakiriza abantu beerabira mangu yeso ngalacho olaba Friday abantu bagenda ne babajjukiza ne babagamba ebintu bye babadde babagamba again and again kuba omuntu yerabira mangu example ndalo sobola okulaba abantu ababafiiriddwa abaira akaba kusawa 7 kusawa 8 nga bali eri mu buuji baseka nga babyerabidde dda naye ngo n'omulambo gukyaliwo mu ddiiro nga babyerabidde dda so abantu mba mulina okubasigalamu even if you feel that eyo mulinayo obuwagizi bungi musigale nga abantu mubalimu kuba n'omulabewo tatudde eyo ennyini gy'owulira gy'olina obuwagizi aba ayagala jje naye akonkalingeyo so eno sawa yakufokasinga muve mu byamasanaali tuyambe buyambi mulimu ebintu ebimu nga bigenda kutukalubiriza okudefendinga mukendeeze ku appetite y'ebyo bye mwagala mubyerekereze ku lw'obulungi bwa struggle mutuyambe buyambi tubeegayiridde ne bwe kinaaba kyetaagisa bafukamirira tujja bafukamirira mugenda kutuvumya naffe tulina ebirala bye twerekereza nga twandibadde tubikola naye nogaawo waayi kino kankireke kubanga balina ekifaananyi kye batulabiramu ffe tuli eno tetulina tulina kadi ya kibiina tulina ifo kya naye nga buli kyoba okola baga laba ono laba kino kisimanyi kifutu soja laba kinene ebivuuka bya nuupu naye nga just oli kakyere wa ku social media naye ne baagala okufuula nti naawe bakufuule olw'eyo ensobi gy'okoze bakifuule nti kye bagenda okukozesa okubirako Bobi Wine so please whoever is holding key positions ebintu ebimu mubyerekereze ebintu ebimu mubirekere bafuutu soja mbaga birthday muzirekere abantu abali wansi wammwe naye mmwe aba holding a key position mutuyambe buyambi mutule mufumintirize mulowooze ebintu mubiveeko amot tweyanziza nnyo mukwano gwaffe muganda waffe Uptop Boss ensonga zoogedde bulungi omulwadde waffe ow'amabwa g'amazoni baleka bamuwagala lifetime kuba gali tegawona galinga ge bamuwerako garanti gwate tugenda mu mwezi tubuzaako ennaku 5-6 gaweze 1 month old naye tegawona is still nursing wounds obulumi bw'ebiwundu mbuwulira dokita yasembyeyo okunkolako jjo nga neteekateeka okujja mu saaviisi ne mugamba naye dokita ndowooza onsazeesaze kubanga ng'ayina okuwutira ddala tukwebaza nnyo pulezidenti waffe okubeera ekitangaala ekyensi eno ng'olabira ddala ensonga bonna abeeyita ab'amaanyi ojja bba tukakkanyiza weebale nnyo his excellence the president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olutulazeeko kyonna kye kiri otukoledde bulungi tuli basiimu nnyo mukama waffe
saatambule bwe bati Uganda ejja kutereera. Abo abali b'enguzi ataagaana gyogerako tetugenda kudda mu kukolagana nabo era tusuubira tebaliddamu kutwesembereza. Tubawonye bali b'enguzi tubawonye. Ati baffe ennugu booka boogera ebigambo ne bwe munaabyogera ffe tetutidde tukyali bagumu nnyo ate era twongera obajjukiza titugenda bikolera ddala ebyo ebibasoomooza ebibalumira ddala. Oba mufa mufe ulululu oba mufa mufe ennugu yammwe.